Museveni amaze emyaka 10 ng'agamba nzirira nti abalokole kyasiza abalokole bano nemba nga nze nzifuga kubanga yakizuula ng'obulokole bw'amaanyi n'osinga obusamize luli yali atya busamize yagenda okizula nga bakakande asobola okugamba abantu mugwe ku ttaka ne bagwa nga tebabuuzizza. Kayanja akeera n'agamba abantu mujje wano Mukama alina kyaŋŋambye ne bajja abantu 10,000. Serwadde aleeta abantu 15,000 Namboole. Museveni n'agamba tuyingidde tutyamu abo abantu. Yagenda okulaba ng'okuddira okufuna abantu abatali ba famire ye kizibu. Mu baana be nga mulimu abagamba nti balokose. Nga baddala. Nzija n'ekyo nja kigamba problemu wejjira wempakanira nabo. Ebintu ebi ekisooka. Patience walokoka nga watugamba is true alokose. I believe. Naye wadde alokose taata w'ekintu ye asobola mubibiita naye ng'alina kyabaza ayagala mwana we kuba na influence ku balokole. Bamugamba omuntu ofuuka bishop gwaba amazeyo kulembera abalokole. Naye simanyi oba Patience akimanyi nti taata we buli wamulaba ayagala mukozesa kutuuka ku bali bantu. Kwa Patience asobola okugamba Bishop Lwere kwa sente weeziri. Nze nali simanyi nti Bishop Lwere ayagala ku sente naye manyi tazaagala. Ne mulaba nabo buli dakiika mulaba nabo ku ddeno munange twabeera ne Bishop Lwere ng'atubuulira okwagala ebintu kyekikolimo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo era nga wano wetubireka beera nekyofunye maama genda olabe Bishop Lwere kati nja kumunoonyezaako mbadde simumanyi yakulembera makanisa g'abalokole gwe kugambye era yo yakutte ekigandula n'ekigandula ngenda kikunnyonnyola toneerabiza oyo omusajja yabadde omuddugavu yakutte ekigandula abatamanyi muzungu oyo omukazi yazze omuzungu mwana wa T.L. Osborne kubanga Patience kati afuuse bishop kitegeeza agenda tuula ku mmeeza eriko Kayanja nti gwe bishop nange ndi bishop nawe ekiganda nze ate kati abasinga sente abaakuumibwa abe bishop. Ekyokubiri abalokole bonna amakanisa g'abalokole mu America kati gagenda wuliriza Patience. Ekisooka mu abasumba b'abalokole mumutaddeko ye bishop. Lwere yamwambaza kati bano abasumba b'abalokole abaagala omulyo tebamanyi kazannyo Museveni kaabala nti Museveni abala nnyo America nga we yatutte amagye mu Gaza kati abala ekkanisa y'abalokole yesinga amaanyi mu America tebakikulimba wano bakatuliki n'abalokole abali awo Baptist Church. Trump jajja obululu. Trump omulaba wajerega n'avuma abaddugavu ne Trump abu yagamba saagala kwa voting ambuto saagala bisiya gasa kati amakanisa g'abalokole agali mu America gonna babaddugavu ne bagamba mumanyi bano bonna abantu babi naye katuwono Bible gwetugamba ntayagala ki kati Trump akalulu akajja mu makanisa g'abalokole kuba ekanisa y'abalokole mu America y'amaanyi. Patience ofuuka bishop mpuliriza kakalaamu omwana wenze siwakanya asobola kuba mulokole naye teriiyo kanisa ya America esobola kuwagira kukuba Museveni nga balaba nti akkiriza eggwanga aliwadde Abamerica through church. Otegedde kye ngamba kubanga kati buli mubuulizi wa njiri ba T.D. Jakes ba Joyce Meyer bagenda gamba bannange ono president tumulabangako ono omusajja alinga Nebukadineza eyakkiriza wadde yali mwononefu naye yakkiriza Katonda amulosanga ekirooto. Patience yekka oyo omwana wa Museveni agenda mubalirako ebyobufuzi ng'onkubuulidde era buli mulokole gw'olabaawo eyazze ku mukolo maama sobola yazze ne basa miliyoni aga kubanga muyina okukakasa omwana ng'akoze eki oyo omwana wa T.L. Osborne omukazi gwalabye bwe bagambye yajidde mu ekonomi basobola okuba bamusasudde sente z'otoma okujja omutera kuba bishop. Lwaki tebaleese mu Isirayiri bulina kubaleeta Abaisirayiri baleese mu America lwaki kusika attention y'Abamerika butakola ki butamukuba kati omwana ono bamukoseza nga beti era gwe tobeerawo n'ogamba bannange omwana wa Museveni mulokole nnyo naye amusajja amubalya byabufuzi nti eno omwana wa Museveni omu aba akutwala mu basement wamala okujja mu basement wovaayo nga ono Patience agamba munnaye Mukama akwagala ssanya God loves you so much naye ng'okugulu toyina kakala bamanyi abazungu baatufuga abamu bajjanga n'emmundu ne bakuba ne bakubbako ettaka kati ate ne baleeta abannaddiini munnaddiini n'akutwala mu kyali n'agamba
ebintu byonna tubireke. Let's leave everything to God. God is going to take you far. Believe in God. You're going to have eternal life. Nenga bishop akubuulira wanaine ekiso. Museveni akola ekintu bwe bamala okuddya bamaceto bajjako ebitundu by'ekyama babasazeeko obusolo babatemye bamala okutema Patience akubuulira enjiri enjiri ekyaki yegendekekamu afuuse bishop kati waddembe okugenda mu buli kyakyo kyalina kyomugamba okimanyi nti omwana wa Museveni bagenda kera enkya bamulonde nga yakulembera makanisa g'abalokole kati okyawakana anti bajja okulonda kuba kololo agenda nagamba eyo crane tiimu ya Uganda Cranes singa abanyankole tetwalina makudde singa be bajjudde omu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Omukasi yagambye mb'obulamu Fatiya bwalimu yamugambye mu audio gwe obulamu Fatiya bwalimu bwe bulamu bwe nali nekola kiyagaita ajene yabirabe ndabaye mukazi oli yamugambye kodi dati wisdom aguli dati akaye ani Fatiya emotoka obulamu Fatiya bwalimu namaze ekyo kiramba ekyenga njiraba ndabanga obulamu bwalimu bwobo obulamu bwe nali nerabamu nga tonandagala Badai waliwo obufumbo bw'abantu obusobola okukakkana ne buvaawo naye bakoze kyaki muna anti kati Kakalamu olaba simanya abantu batuulira akantu kano kate kuba sawundi emabega mpulira emmotoka anaku zino sitegeera munaga ebadde simanyi nti no ayiwa eri awo olaba ekitaala ekyo kati ekitaala ekyo ebitaala ebyo biri ku ayiwe kati emabega waliwo ekikomera emabega w'ennyumba ezo naye leero nga ziwoggana nnyo zijja ndowooza wabeerawo akawolo kakuba kazeemu kati teeka wano bwoti nteeka wansi nsi awo ereme kuwoggana ekuwulira eddala ekusike bulungi sokogire omwala yagambye bbaawe sooka oleete okubira abantu odiyeeno abantu basalirewo omusajja ekiru gyayogedde erinnya limu simmanya mangi ntino mwoba yayogedde gonna leeta katukadduse tekagera tajja tegera ddoboozi leka nga webadde oliddusiza katulidduse liipe emikubire ensajja jakunyiga kubanga yaŋŋambye kayeki kyewankoze nalandi badde galankubira kakawodi yako nga kadduse nga tekali mu gundi yako nomo yako ajja kunyiga anyway kale tubanirizaako nnyo olwaleero kasibe tino muli bulungi saidi ewange siri bulungi n'akamu kasenyiga kandi bulala
Senyiga ataliko mbuba wayenze ataliko mbuba wakoze kyatandika butals from nowhere nedandi katika kalamu change of weather nze nya muzeyi wange muzeyi awo Netherlands ali ngali wajja bwe batinga kusama aba ne senyiga oli omukambwe nga just olaba buno bukoro obuba bugwa bwe buti ng'emuleetera problem kangeno kibuuza ne Gabi yakingamba kati nangamba kale kayenze nali Uganda nge bibirwadde tebinkwata ne mugamba ndi kakati wafuuka mu Netherlands mudachi ne muna atenze senyiga yebulwadde obungondeza ddala kati gwe kyolina okukola ddala wansi wali apangisa wali yazzenze nendoza bamugobye ku mulimu mu drive we nga yeebase nengoma y'ekiri ensanja ababuya mukutte yakingambye luvannyuma ne muyita nensoka musimba fragile 2 ne penikira kati yamize ku macha najja bwati ng'omusajja adivopinze mu omusujja ne mukyusiza ne muwe egundi Panada advance ezo ne muga fragile ono njagala omumire naku 5 2 times free kakati n'agende w'omusawo yakenze neddagala eryo nali mulaga ngwefome dokita we ne bamusindika omujjako omusayi namuga neddagala ni alikuwadde yawalijje nawa namugafa dokita wange wa Africa yali mpadde nga dokita gomanyi kakalamu wano nze nalagako dokita olaba bino ebyokucekinga omusayi instant ojjewe dokita we wano mugambe nti nsolo okulaba sirimu wano nga nekize omulage ka strip abamu okimanyi tebakalabangako yes kati gayi yamusindise balinze musayi ennaku kati ziri ezo naye omusajja abadde adivopinze omusujja gasobola n'okuyita ambulance era akeddawo ne muwala we nakuneebaza nga kati gundi bakitate ensanja bavunga ekkakkanye takyalina eri gundi ng'ali nnomo kati atambula yabadde tasobola kutambula tebannaba kumuyita kitegeeza singa yakomawo n'eyo paini n'ogwalinda gwandirinnye ne gukola ki kino kigamba abantu abali mu diaspora tumyayo ku Panada ewammwe yeba first aid esookerwako kubanga wano oba katonaba oyo liquid gundi ibuprofen gwenkuwadde akole olaba kati oyo senyiga kutte senyiga wakwata mama wange yangamba influenza yatta abantu mu 1920s awo wonna yali senyiga waliwo level gyatuuka nga nowonywa amazzi oba emicungwa ennimiro nano gimala otajja kukola ki you just need one tablet wabula wotomujjanjaba agenda pa level n'akuyetinga omusujja temperature mired ate kati n'abamu otwajja muzino ensi allergies ne zittuka waliwo stories mulimu dexa mulimu cetirizine but cetirizine is better dexa si mulungi ku basajja omirakamu ekiro nobanga osobola okuba nesenyigawo ng'onyiza naye ng'amaaso galaba nakati gwakulinziza kugonzezza tokyalaba tokyakwata ebisenge otuambuloti no sibyangu nakamu nga wetuli banenjagala bagamba mwenna njagala bebaza abantu abawagidde Fatia Lujja bannange Fatia Lujja oba oyagala kusala ku lubuto zifaanane ng'ezaffe lya byonna byolina kero osala olubuto ngo Fatia Lujja akuwa akajaani ngenda kuwa enamba ya Fatia Lujja ng'olubuto lusobola okusala nga tolugira toswala mu banno gwerya byonna byolya ne olubuto akuwa akajaani mu nsi yonna tuderivalinga oba Amerika oba luddawo oba Masaka oba Mpigi kajaani aka kali organic tekalina kyekalwaza kakendeeza lubuto n'oba muwala ng'oyagala kukola ku kabina kakolamu ka hips oba katumbwe nabyo gyebiri oyogera bwogezi na Fatia Lujja omusanga wa osobola ogenda ku Facebook ye noteka muti Fatia Lujja oba TikTok Fatia Lujja official nola video z'abantu abamu bambi abatuwadde ku video zaabwe nga bwe baali bafaanana newe bali kati nga si byakugattira bya AI naawe wokozesa product zaffe ng'oyagala tulaga osobola okwekwata video nga tonazikozesa wekwata video ng'omaze zikozesa n'otuwa ne tukuteekayo oba otuyambye ate osobola muweereza WhatsApp oba mukubira direct Fatia Lujja 0752 56 29 24 0 7 ye Fatia Lujja kale nyongera okujjukizako baganda bange betutambula nabo wano mu diaspora nga tuwangala ffenna abali mu North America n'abali mu Europe okutwalize wamu okubajjukizaako nga oli wakati ng'oli mu kunoonya kiki oyagala okubatenga ogattako ekyo kyokola oyinza obutakwitingirawo mulimu naye ng'olina ekintu ky'onoonya nga kiri
nga kicho gwa kyezimbira buli wolowooza mu traditional business ejja kwetagisa physical okubeera ng'oliko gwo omulimu ng'ogenda gukola naye ng'owulira olina ekintu kyagala okukola alongside yo 9 to 5 job alongside yo job omulimu gw'oli mu kukola saawa zino obanga owulira nga weetaagayo okuzimbayo ekintu osobola okukeera nga kiringa plan B but event nga kisobola ofuuka plan A mudda nkwanjulira digital franchise business eno njiwezeemu kati omwaka guweze mulamba okuva July wa 2025 paka kati wendi saawa zino eno era business eno ebadde okumala emyaka 5 sinza agisooseemu sijja kugamba nti nze kagezi kakensa nze agitandise business eno ebadde okumala emyaka 5 so tutambula fenna tutandika olugendo luneeno fenna era nga ekisookera ddala nga tunaba kubaako kyewakoze kyonna kozi tukkiriza nti nonze naawe tukkiriza nti otandika business yo naye weetaaga capital but tutabana kulowooza ku capital yonna kuteeka mu business eno sooka otegere kiki kyogenda okukola okitandika otya okifunamu otya tusooka na clarity first ziri steps 3 clarity first ya bwereere free webinar training ogera n'okyalira website yange ne bakwanlokingira free webinar training n'olaba videos zino bagwera kujja n'ez'enjawulo but literally teboogera ku business oba company kije tukola nayo franchise babeera boogera kujja engeri abantu gye batandikamu okupikiramu this business opportunity bw'ova oli curious oyagala kweyongerayo ku step eddako ebeera ya $149 US ziri refundable wano step eyokubiri gyolinga gyosooka okusasuliramu ssente naye ng'osasula $149 ezo zikuddizibwa singa otuukayo nga banlokinze training banlokinze ne bakugulya business eno kikaaki company kize tukola nayo franchise bakusasula batya otandika otya business n'obinoonyerezaako ng'olaba si kyobadde onoonya osaba ssente zo ne bazikuddiza step eyokusatu singa oba obirabye byonna ng'olaba bikukoledde olaba ng'obitegedde awo tuba tugenda ku kye bayita startup capital nga bwekugambye nti tewali business etandika nga terina capital naye osooka kutegera kiki kyogenda otteekamu kati zezo step 2 ezisooka eyokusatu gy'osalirawo ogenda ku coaching call ne coach n'akutemera butya business eno bwetandika era nayo yamitendera gwe osalewo nti nze okusinziira ku byennyonnyodde nze nja kusobola bwe nti era nnyonnyola bwe mba ntandise bwe nti nfunamu ntya akunnyonnyole nga tonnaba kusalawo oba okitegedde awo tutambule ffenna tewali byakuno olumu lwogenda kera ku makya bajjeko ssente ku akawunti yo nga tomerwa kibazijjako tutambula bwe tutyobola olugendo era nja tutambula naawe ogenda ku website www.g-bplan.com bwomala ogendako bajja kusaba erinnya lyo enamba y'essimu ne email address bwomala obiteekamu yeyo first step esooka free webinar training then tugende ku step eddako bwetyo mpolampola woba totegedde enamba yange y'essimu kweri osobola okunkubira tutambula ffenna muganda affe atulaba abali mu North America ne mu Europe si mu Uganda si mu UAE awo tetunaba kutuukayo nze nganze sinaba kutuukayo kolayo naye bala bakolayo neze nganze nkyafokasize kuba n'abantu betuwangala nabo kubanga basobola okutegeera ekyokukola emirimu ebiri basobola okutegeera ebintu bingi nnyo byetusobola okuyitamu nga baano babitegeera okusinga ate ebiri e Uganda so nkwanirizaako nnyo olwaleero wiiki eno ngimazeeko ne stories zibadde 2 ezinkuta omubabiro esooka ebadde ya mwami Alex Mukulu bamuwerekedde yagenze n'aziikibwa ebaddemu olutalo lwendabyemuuko wakati w'okuwayisiganya ebigambo wakati wa mukulu Frank Gashumba ono mukwano gwange oli si mukwano gwange ndeni ne mukazi we alinga namwandu naye afubutukayo eventually oluvannyuma ng'agamba nti Alex Mukulu badde ennyumba gye twatendereza last time nti saawa yonna bagitwala bagibanja miliyoni nga 4 Bishop Wonge yagibanja so story endala yegy'okubeera nga muwala wa Museveni olunaku olwaleero ye Patience ndowooza ye Patience yalina egundi ekyaki eri Nakasero bamutikidde okubeera Bishop ndabye abantu balinga bafunye narrative 2 abamu bagamba mbwali mu kumookinga Katonda abalala nti babaddewo abasumba olwedda abadde bavumirira nti abalokole tebabeera ba bishop tebambala maganduula bapasita bujingo baani okutwalize wamu kati babagamba nti nono naye agenda mumwambalira kubanga adda alumba pasita Kiganda ye bishop n'abalala nandi bakubidde kano no mvubuka akajje bulungi babadde agamba mvubuka agambye bwati Bishop
ono omusajja omwana yakoze kano video simanyi obono katerayo abantu yagambye pastor gundi pastor Bugingo yamugambye nti omaze banga ngovuma Dr. Serwadda. Why Dr. Serwadda is not a bishop? Bamuyita actually mutume doctor kubanga ina PhD mu theology. Osegeera namugamba omaze banga ngomuvuma omugamba nti yita bishop. Kiganda bamuyita bishop. Yesebu. Namugamba ne bishop Rwere no muvuma. Era no gamba nti mbalokole teriyo kibayita bishop. No bavuma Bugingo yala kakabure kakalamu. Nza makanisa abiri kyewunyisa nagenda nga conference ku Miracle Center nesisabira nko mu service ya Miracle Center je kyewunyisa. Ngera pe olwoggulo abaana ba campus awo bale pasakanja wereterezo basi za Kabandole nga tusamuzo hostel of course nga tugenda zatunyumiranga ne kyatuyambanga olwoggulo wabereyo gundi service awo byabavuka ne bituyamba twandisirwa do sanga twandifudde ne olwoggulo twalumananga ku Miracle Centers churches kati labayo Bugingo yavuma Kayanja, Bugingo yavuma Serwadda, Bugingo yavuma Kiganda. Bugingo yavuma ko Serwadda. Nenkabanzeka kwega mamazika gajja gokka nawulira ensonyi nempulira ennyo ensonyi n'obusungu. Kubanga nze nagenda nga ku radio Pastor Serwadda, Pastor Serwadda yampa program kakalamu kankubuli. Nalwana okuddira abayimbi ba gospel obaleeta batandika okuyimba mu biduula. Kati abamu kubatantegera yali Bishop Kiganda nangoba ku media ye ne bangoba nabalokola basinga ne bangoba ku media. Pastor Serwadda nampa program ku Impact mbinyonyola abantu byenzikiririza mugamba gamba omuntu yenna ayimba gospel nga tasobola kugenda kuyimbira mu bantu atali balokole gwe toba mulokole genda oyimbire mu bantu abatali balokole obabuulire enjiri kati olimba nga luno lwa Pastor Bugembe olugamba lengera embaata lengera empuuta lengera bisimanyi abantu bakuno katoro oluyimba bolimbira abantu abalokole tebe okebalokoka dda tosobola paka lengera embaata wabula Bugembe wogenda n'oluyimbira babbala mosanga obulogo bwabwe bukendeera bwogenda nze ono minister ali Karolo Kurutu twali ku Serena omuwala gwe bayita ali wano yafuuka mu Canada yafuna empapula gwe bayita Joy Tendo nayimba oluyimba banayo oluyimba lwatera mvudde it was a hit ng'omukyala Karolo Kurutu yaluwulira dda naye nga tamanya ani aluyimba kati ampita bwatubisita mujyangu namugamba ono mukazi yayimba oluyimba olwo konze hira ali ku stage olaba yaluyimba nakwata sente ozimpa nemugamba zigaze ngenda mukuleta nanga rwire osolo muleta bwe yamala okuyimba nengende manje okuyita Joy Tendo nemuga jangu waliwo minister agala okulaba yali show y'ababiri ku Serena najja omukazi nakwata sente kakala mulabayo omukazi yakwata sente zonna ziyina mu nsawo naziwa Joy Tendo muluyimba lwe hit bali ate ndwerabidde va kuno simanye ko nyonyoyi oluyimba lwa Joy Tendo nsobola n'okubira wano omuntu n'alumpa it was a hit mbayimbi ba gospel kikyengezako kugamba waliwo abantu nga si balokole naye nga bagumidde ku bulamu bwabwe oba balokokedde mu mayumba kuyita mu music waffe kati nze bwe nalokoka nenzirira abaana abo bale kubanga kati nze nali nkulidde nakasero ngenda mu biduula mbeera ne basemmamba bakirabbiya kati ndeeta abaana abo osegeda eno mu bantu abatali balokole babuulire enjiri okuyita mu music Kiganda nangoba era Kiganda yankola cooperation okulanga bangoba mu makanisa g'abalokole mu bintu by'abalokole naye ate nalabako Bugingo ng'avuma Kiganda newankodde Kiganda yangoba kakalamu omanyi omuntu asobola okuvuma omuntu n'owulira nga kwegamba n'olaba omuntu atakuzibwangako okiwulira ojuka chiche madam gamba Dr. Serwadda we yampa program ku radio ye yangamba wisdom bali bonna bangoba nampa program nangamba jango obuli abalokole ebintu byokiririzamu nangamba nkwedda kika 3 program buli kuma during day oba nkwe sawa 3 ngojja kiro nemugamba sawa actually nasoka mbuza njawulo kyokumpa program during day mu Uganda n'ekiro nangamba bwenjikuwa during day bana Uganda bakuuliza bokka bwenjikuwa ekiro bana Uganda bali e Bulaya bajja kuuliza nemugamba mpe yaba ali e Bulaya audience netaga ngana baba Uganda balokole nja kulwana nabo de tubalina na sente najimpa natandika okusomba abayimbi basachula
bwe naleetera aba Eagles nga tusiiba omu nkuleetera story yetya nti Bugingo yasookanga ku radio ya Serwadda n'amaloba ssaawa 7 n'ennyingirako 8 paka 9 Manjeri n'alyoka ajja naye nga Bugingo agumiikiriza n'andaba kuba naleetanga basita abayimbi ng'ebiseera bwe Eagles okukwata Geoffrey tayomuleeta omanyi kye kitegeeza namuleeta ng'ate mbaleeta kiro kati nga Bugingo abeerawo nampuliriza byenjogera era bwe nasooka okulabira Makula nga Makula oyo nze ndowooza ayagala mwana wa Serwadda kumbe Bugingo amulingiriza bw'atyo kitegeera nekikyengezako kugamba kikino Kakalamu Pastor Serwadda yayamba Bugingo Kakalamu Bugingo yali asula kazo mu one room house ng'apangisa yajja kumira ku Victory Church yajja buzibu ati nga omanya abavubuka najja kumira ku Victory n'alemerawo ntalina byakola kati walingawo lanchawa kanakola ekintu nga batu bana kutandika lanchawa ku ssaawa 7 waliwo abantu bajjanga abantu omanya abantu baba bambi jobless naga kansoke ngende mu church nsiibe omu Bugingo kyakolanga nga ajja ssaawa 5 n'atandika okusaba n'asabanga ng'asabira katuuti of course ng'akunganya abantu ne basaba nnyo lumu Pastor Serwadda n'agamba bannange oyo omusajja ajjanga n'asaba wano buli lunaku ng'akunganya abantu nga lanchawa tennatandika bw'akomawo mu mutere nga keki emizindaalo kubanga yajjanga ssaawa 5 n'atandika okusaba kati laba bamukwasa omuzindaalo kati n'atandika nga ssaawa 5 nga lanchawa tennatandika ku ssaawa 7 Bugingo bw'ate wajja Serwadda n'amusembeza n'amubuuza osulawa n'amuleeta ku radio the guy was nothing naye yakeera n'avuma Serwadda Kakalamu nali bwe nze siri member Victory Church naye waliwo abasumba benzikirizaamu Kakalamu mu Uganda nga mbalabyeko Katonda nga abakozesa nga mbalabyeko n'oŋŋamba nti balina ensobi obutonotono naye nga walayi tebabbanga ku bantu tebakolanga ki nga Kayanja Serwadda Kayiwa oyo Kiganda teyategeera butegeezi bintu byakuyimbira mu nsi naye nga pasa Kiganda muki mulokole now nzija ku point eno baddidde omwana wa Museveni gwe bayita Patience nze nakolako olukuŋŋaana nze nali coordinator w'olukuŋŋaana lw'omwana wa President Museveni gwe bayita Patience Pastor Patience Manyangwa Gayaza ekigambo ekyo era mbadde nninza oyogera ate ekyalo ekirala kugaye naye owaaye nga oluusi olimba nakulirako ng'oyogera ekintu ekyo dda nze nali chairman wa olaba ekyaki zonna ezitandikire Makerere paka Bombo bayitayo amakanisa gonna ag'abalokolaawo bagayita Bupaka Kigwesta Bombo Road United Pastors Fellowship Bombo Road United Pastors Council gye bafuula Bombo Road United Pastors Fellowship ng'amakanisa batandikira ku olaba wonna wakakande Christian Life Church twala wonna Kawempe paka Bombo nga nze chairman w'abavubuka kati agamba okuleeta conference nga ffe bacoordinator ffe tulina abavubuka abanakola obwa Asha Butya yagenda otuuka Emanyango yo mukyala omwana wa Museveni gwe bayita Patience ng'abantu bakomeeri nze natwalayo ne Bugembe olwo nga tukola kakuyege ng'abantu bali bati n'abukwata of course abasumba beeri basooka ne babuulira nene tumuwa akazindaalo omanye enjiri y'endalako kuyabali abasajja buli abasajja nga babwatuka abasumba beeri naye of course ye yajjo ng'omanyi omugagga biki n'ayogera oluzungu lwe nga obimanyi nebikola ki naye nga ffe tutaddemu amaanyi n'essente tumusabye oba yaziwa baani tetumanyi ne tudde ewaffe kubanga tunga tuli balokole tumanyi kye twagala mwaka ki ogwo wabula sijjuka ebiseera byali bya bwavu oba okay twalina ku ssente ntonotono naye kegaŋŋamba omanyi waliwo Kakalamu okulokoka n'olokera ddala n'okusiriwala n'osiriwala kati kyekyo ekiseera nga tolina ng'osobola oteekamu n'oteekamu n'ennyumba yo era abasumba abaali abayaaye baatugaggawalirako Kakalamu ffe tubadde n'abasajja Serwadda Bakayanja nga tasobola nakubba wadde kubanga we were vulnerable ne Pasakanja sirabanko omuntu gwaga agenda otunda ennyumba yo oleete ssente ositaye ku bigere byange sikirabanko nga Kayiwa akyogedde okawulira akantu ako naye nyina bendaba baga agenda otunde genda oleete bizinesi zo nasooka nalaba Pastor Serwadda ng'agamba bw'ogenda mu banka ne bakuwola ssente tozireetera omusumba yenna ozisabira eyo eba looni bakuwoze tozijjaako ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo genda okole wabula woonoofuna amagoba jangu weebaze Mukama tozijjaako nendabako ate omusumba omu omubbi ng'agamba weewola ssente zisoose mu kyaki tuzisabire okawulira
we were so vulnerable nti bapasa kanya bali singa bali bagala tubba bandi tubbye naba basajja bali balokole kati kichendeeta bujingo yavuma nkuletedde ni story okulaga Kiganda Bishop Kiganda yangoba ku radio naye ate sisobola muvuma kubanga Bishop chechi kinyonyola abantu Bishop mu makanisa g'abalokole ye musumba alabirira amakanisa agasukka mwejo Bishop abamulabirizi because the word bishop ye mulabirizi era kyovola bagamba okay Archbishop we Canterbury naberawo Bishop of York kati Bishop of York waberawo amakereziya kati nga wonogamba nti wano mu Scarborough waliwo Bishop atwala makanisa g'abakatoliki wa Scarborough Bishop abamulabirizi gonna amakanisa kati nga olaba wane Scarborough nti what asobola kuba Bishop ekyaki eri abakatoliki nga yatwa balibo awe ekiragiro balibo n'abamu ne bakiwulira kangereze ku bukatoliki bwe mmanyi singa wabeerawo okubuulira Vatican kweyagala gonna amakereziya gabuulira ekyo ku Sunday actually in most cases byonna byolaba buulira mu ekereziya katolika biva Roma bakane baga Sunday eno mutambulire wano ne kikirya ku Bishop b'amawanga ne kikirya mu Bishop ne bakitwala ku makanisa ge batwala nti mubuulire ku kuwaayo mubuulire mu kubatiza nti kye babuulidde mu Roma bakisindika Archbishop wa Uganda oba Kadino wamala nga woolaba kubanga ekyaki abakatoliki mu Uganda yeetemamu emirundi ena politics ndi mugamba oliwo omwagala Museveni yakireetera okwetemamu ng'alaba Abaganda be bali bokka era asembyewo kuba Kadino mu Uganda Kadino wamala kati kanisa y'abakatoliki yeetemamu emirundi ena waliwo Archbishop nga woolaba Crispus oli yafa yani Rwanga yafa atwala wabeerawo wa mu West n'ebirala eyo ndi kugamba kubanga Museveni yali agamba nti kanisa y'abakatoliki yekyasinza omunooma ate ina ssente ate atyo bakwatako tebalinga balokole bakuba empi n'afuuyira okiwulira now Bishop ye muntu atwala amakanisa agasukka erimu aba alabirira amakanisa ago in actual sense agasinga yaba yagatandika mu balokole kugereza mu bakatoliki kiba kitundu nga olaba Kampala nti Bishop we Rubaga aba atwala amakanisa ago kati owa Bishop mu balokole kubanga Bishop mu Bible gye kiri okay yes gye kiri ne Bishop yani ye muntu alabirira amakanisa agasukka alabika atagalina kati Bishop Kiganda mu balokole ebyaddala Bishop kubanga Bishop Kiganda ne kanisa gye yatandikiramu ng'alokose n'abuulira gyeri nagituuka namu newankubadde yangoba sola kumuteekako bulimba nti Bishop Kiganda alabirira mu kanisa esukka mwemu Pastor Serwadde lwaki bamuyita Bishop yasooka waliwo amakanisa gabayita churches in community ega amakanisa agatandikwa nti kakalamu olokose n'otandika wali ekkanisa naye nga ekkanisa eyo erinnya lyayo ogituumye Kakalamu Church of God nga teringa Miracle Center Kasubi Miracle Center Kawempe kati ezo Miracle Centers ezisinga abazitandika bava ku Miracle Center balokera wa Pastor Kayanja Pastor Kayanja ezo Miracle Center ziba wansiwe kati Pastor Kayanja Bishop lwaki Bishop Pastor Kayanja baina aina machachi bagaita Highway of Holiness I think I stand to be corrected na echeche kigambo gonna church gamakanisa ga Miracle Centers gasukane mutwalo gava mu Uganda ne gagenda he is a bishop because amakanisa alabirira mangi naye teyeyita Bishop yete yeyita tayambala magandula kyengenda okujjako kati Dr. Serwadda waliwo wansi omusajja bamuyita Bishop Mukiibi Dr. Serwadda kubanga aposo yani muntu agenda mu bitundu ebyenjawulo okugulawo amakanisa omutume ngate ndabanga ekifaanaganamu ne Bishop bw'ogenda nga gwe mutume okugulawo amakanisa eyo abatume abo tebamanyi kubuulira nti batambula butambuzi kati ono najja n'agakuŋŋaanya ye Bishop Mukiibi ku Victory Church yakulembera amakanisa ga Victory Church eziwonna we gali naye nga Serwadda agenda agamu n'agatandika naye okuyitibwa okuba Bishop kuba kuyitibwa yesibu kuyitibwa bukeezi mukama kati nakyo kankiddemu
mu bakatuliki ne mu ddiini endala okusooka ofuuka munnaddiini osooka genda kusoma ne balyoka ofuuka reverand oba bishop mu balokole osooka yitibwa nga olyangaazi nga tolina kyoli omulokole afuuka bishop nga n'oluzungu talumanyi nga nenyiri tazimanyi ebibiri ga biri fane kikutomera butomezi mu balokole okeera enkya ne bagamba nti Judith Babirye bishop kubanga asooka yitibwa addayo buzikola kikusoma ate nakyo kiri bibiliko by the way kubanga Paulo yawandika amabaluwa ebikola by'abatume bice zonna almost New Testament yasooka kuyitibwa yali ali ku ndogo yagenda kutta balokole nagwa n'alaba okwolesebwa amaaso ge ne gazibwa Yesu n'amugamba Yesu yali yafadda nga azuukira n'amugamba genda mu nnyumba uli akana akantu ku musajja mu nnyumba bamita Gamalieri mu Bayibuli era Paulo agenda ku bigere bya Gamalieri yali musajja mulokole nga musajja yasoma ategera ebyawandikwa n'amala ebbanga ku bigere bye ng'amusomesa amakulu gali nti yasooka kulokoka n'ayitibwa kubanga Yesu yamugamba nkutumye mu mawanga gonna ne mu bantu abatali balokole owulira yasooka kuyitibwa n'agenda asomesebwa kati mu balokole zo kirimu obusiru n'ekisoboka waliwo abalokole abamu abasooka okuyitibwa nga walayi kyova bakola ensobi nnyingi neba omulokole oyo tuba tumusuubira okuddayo okuyiga okawulira kyova Alex Mitale ateekawo school of ministry biki Bible bikya ti Yesu oyitiddwa naye weetaaga okubangula bonna bannamutebi bazzeeyo okusoma n'abasumba balala bangi now tudde ku bya bishop bya mwana wa Museveni omwana wa Museveni we ntuukira nange ne ŋŋamba ojjukira kakalamu we nagamba nti ono omusajja Museveni akyatulimu Museveni ayise mu Baganda n'amanya njawudde ntya n'akwatayo abataka n'abagulira ettaka be bataka nno n'abawa ssente n'aga ngenda bagagawaza nga tasabye na kabaka nti njagala kwogeramu nabataka bammwe omanyi lwaki Museveni yasoma Obuganda obwakabaka bwa Buganda nti ekikola kabaka baba bataka benkwata leka mbawule mbawe ssente nteekemu Abanyarwanda Abanyankole bonna babeere omwo mbawule bakuba omusajja okawulira era Museveni yatwala abataka omanyi Museveni yali ayagala kuba bwakabaka bwa Buganda era kakalamu njagala nkubuulire singa obwakabaka bwa Buganda Katonda si yabutaako omukono singa obwakabaka bwagwadda kati Museveni nga bwe yakuba bwayagala okuba obwakabaka bwa Buganda wulya kano mu ddiini Museveni yagamba nkoze ntofuga abantu bano nga mpita mu ddiini n'abala Museveni yagezaako okuyingira obukatuliki buzibumu kyova lwanga yalina okuvaawo either kufa oba kaddiwa oba kugenda genda olabe ekiri erubaga okawulya lumu waliwo faaza yafa ng'abeerawo olubaga ne bajja abasajja lwanga yatugamba abasajja ne bajja abasajja ne bagamba gundi ne bamugamba nti ne bagamba lwanga nti tukimye ebyaffe n'abagaba byammwe bitya tatukimye wano ebyaffe ne bagaba faaza ono abadde asulawa n'abalagirira ruumu abasajja ne bayinga ne bajjamu emundu ezi lwanga yakyogera ku katutu n'agamba ne tukuze ne faaza oyo nga tetumanyi nti alina emundu ezo Museveni yayingira dda kubanga ayagala fuga bannayuganda bwakabaka bafuga paka obwo bukatuliki kasita lwanga yavaawo yabwawulamu kugambye kadino wamala ye kadino asembye mu Uganda kadino yatya yagenda eri n'alonda bapaapa yasembye yabwawulamu kubanga yagamba singa mbe ne kadino omutajja kumpulya kambyawule wabeerewo Munyankole ekereziya yokka wabeerewo eno nga waliwo abawakanya ebiva e Roma waliwo n'abanzikiriza something of the kind najja mu Busiraamu Museveni afubye okulaba Obusiraamu ng'abwawula yakwata Odi Kampala Kasa Mubajje yajja n'akyusa Mubajje ne wabbaatya gundi ono ani Sheikh Mubajje yatugamba batunda omuzikiti gwa Wilson Mubajje Sheikh ani ono yafa yali bawakurusumu gundi Muzata Sheikh Muzata yagamba omusajja omulaba yadduka ne ssente Maganduula nga basitunze omuzikiti gw'Obusiraamu ogwa Wilson teri yali amukuta atunze emmali y'Obusiraamu n'eri gye basiika emirambo gy'Abasiraamu Mubajje teri amukwata lwaki
Museveni tasobola kukkiriza mubajje mujjako kubanga ekyo kiwayi yakikutula kyobola abasiraamu abagenda mujjana bagenda kibuli teri musiraamu asalya kodi Kampala ngenda mujjana moba bayaye ogendewa ati no cheche ate kati nze ni musiraamu abasiraamu bali yao bali abakugobereranga gye basabira gye basalira anti kati era mbagamba tibababuulira nono laba hajimpo sabo hajimpombo tubadde wano ne kakalaamu nendoza tubadde tukubuuzaako nendoza okukubira tulina kuba ku potimu tujja kukubirako aji kasubeti oli bulungi assalamu alaikum seka sebo taata tukulamusizza kakati kakalaamu nagenda mu baprotestant abasiraamu nkulaza abakubye abakatoliki abakubye nagenda mu protestant omanyi yakola mu protestant waliwo amakanisa who subscribe ku church ye Namirembe nabera amakanisa aga subscribinga ku church Christ bali tata Christ the King kataga okay church tebajita ka church olaba church ye ntonotono erinanyengala bonita njimanyi omuntu atwala amakanisa gaba protestant mu Uganda archbishop wa amakanisa ago nga kazimba wali ate aina kuba bishop weyo church church elinanye ya protestant elinanye la bonita bajitata nati munaye Christ the King I think I stand to be corrected elinanye la bonita oli archbishop wabula wabeera waba bishop naye kati ulira ya making sure na empowering eyo church Christ the King najiwa sent na buli kimu nga Namirembe eri ennene na buli kimu ba bishop bonna ne ba reverend aba subscribinga wali baavu sibache nyenyino kitegedde yaddira ekiwayi kino wateeka sent temuziwaako wa kubanga church ye Namirembe mulimu ne ntebe ya Ssaabasajja Kabaka teri agituula bagirongoosa bulongoosa mulimu ne bendera ya Buganda Museveni yagate kisoboka bali tubalekeyo era church ye Namirembe lw'abakristaayo abalokokera ddala era kyovola ku saa 12 waliyo abakristaayo abazuukuku abalokole service esooka ey'abalokole ku saa 12 bo bagenda mu ggulu n'ateeka eno ssente abaawuli era protestant wakola teboogera buli obu Namirembe n'eno eno gyateeka akajja kati bali baagumye mutwe kuba bagenda mu ggulu n'atuuka mu balokole Museveni yazuula bamugamba okuggala amakanisa g'abalokole naye n'abala kubanga ye anoonya numbers ate waba afunye omuntu tayagala muntu omu bakulembera ng'olaba mbasamize bamugamba mu Uganda basamize bangi na empowering Mama Fina naye Mama Fina byakola nga tubiraba atambula yamba abantu bitya Museveni okumanya muzibu yaddira n'aleeta kulannama omuzizika Mama Fina yerabanga Mama Fina ono watuuka lumu na ekintu nakiwunzikira ewa Bobby abasamize bonna ne mbafiirwa yamuzizika kulannama nga abeesefusi be bakuuma kulannama kakala mongoberera njagala nkijja eri otegere nti ntuuke ku kyabalokole kyamuwala wotegere Museveni gy'alaga kati wazizika Mama Fina kulannama n'akireka bonna abawa obukuumi oli amuwadde abeesefusi ne ssente n'atuuka mu balokole kati njagala ompulirize bulungi mu balokole Museveni yalaba abalokole okuva mu G7 kuba Museveni yalokoka mu G7 era yatugamba ekyamujja mu bulokole bamusomera olunyiri olugamba nsanvu yatugamba ngamini yali oba yatugeta simanyi yatugamba nti bamusomera olunyiri olugamba nti omuntu wakuba oluyisaidi eno kyuka akube ne n'atugamba manyi Museveni buli wayagala okukanga abantu aleeta mbozi ya Amini eya bogus mbu yalaba nga Amini abonyabonya nnyo abantu munasooka ateeka wali obulokole n'agenda mu nsiko okulwanyisa Amini embozi eyo nayonna dozi yaza abadde amanyi nti nno abazungu batya Amini yali musibitya kati ng'alina kuzannya kagemu kaako kati naawe Museveni agenda owamba okuyingira mu 9 n'alaba eddiini eyali ekula ku sipiidi ey'amaanyi bulokole nga n'omusiru eyalokose leero enkeera gulawo church abantu ne bamugoberera Museveni agenda okulaba mu balokole omulokole asobola okugamba yambuka jamu sikaati ng'agamba mukazi n'agijjamu nga tamubuuzizza n'agamba wano mbeetaaga Museveni n'akwata n'akuyetinga bapasita be n'abaleeta mu makanisa g'abalokole n'abagulawo n'amakanisa waliwo omusajja eyakuba abalokole eyo mu Banyoro ng'abakuba mbooko yabagalemiza ng'abakuba mbooko mu bubazonyo ebibi
bagenda oleeta ekifaananyi nokinonyerezaako nga musirikale bukya bamuzuula yabula olubula taddanga mukulabika ojjukira omusajja yafuuyira Besigye yakuba endabirwamu ya Besigye namufuuyira kamulali mu maaso Besigye amalaazi be tomulaba mu kyaki abalokole nga pasita ayinaitwe bwana nga mulokole Museveni amaze emyaka 10 ng'agamba nzirira nti abalokole kyaki z'abalokole bano nemba nga nze nzifuga kubanga yakizuula ng'obulokole bw'amaanyi nosinga obusamize luli yali atya busamize yagenda okizuula nga kakande asobola okugamba abantu mugwe ku ttaka ne bagwa nga tebabuuzizza Kayanja akeera n'agamba abantu mujje wano Mukama alina kyaŋŋambye ne bajja abantu 10,000 Serwadde aleeta abantu 15,000 enamboole Museveni n'agamba tuyingidde tutyamu abo abantu yagenda okulaba ng'okuddira okufuna abantu abatali ba famire ye kizibu mu baana be nga mulimu abagamba nti balokose nga baddala nzija n'ekyo nja kigamba mukyala Museveni bamuleeta ku Miracle Center kati nkugamba Kayanja bwe yafuuka ow'amaanyi ebyallo yalina ekirwadde ekimuluma kyestaagala kwogera wano bamuleeta kiro nga bakayanja basulaawo nga Miracle Center Church eri ekyalina yabiwembe nga si nzimbe revival nkugamba Pastor Kayanja yafuuka ow'amaanyi era nze neewunya abantu ba Pastor Kayanja n'asabira Janet ekirwadde ekyali kimuluma kyekyamugaana okuba air hostess bino byeŋŋamba bujulizi teino tubaddeko n'abantu ba famire yaabwe baffe ababakuumi kyekyamugaana omusajja yali kapiteeni wa Lusimbi yamma Janet okufuuka air hostess mu nnyonyi nga waliwo ekirwadde kyesaagala kwogera ekyali kikola kimuluma Pastor Janet bamuleeta mu kanisa z'abalokole Musumba Kayanja amusabira ye teyamanya amusabira omukazi abaako sitedde Miracle Center addamu okufuuka kyekimu Museveni ng'alaba abaana ba Museveni abawala besajja kwogera balokoka gwe kyolabye ekituuse ku maama problemu wejjira wempakanira nabo ebintu ebi ekisooka Patience walokoka nga watugamba is true alokose I believe naye wadde alokose taata w'ekintu ye asobola mubibiita naye ng'alina kyabaza ayagala mwana we kuba na influence ku balokole bamugamba omuntu ofuuka bishop gwaba amazeyo kulembera abalokole kituufu abaana ba Museveni nze Patience nkugambye nategeka era Patience esobola muleeta wano n'abuulira enjiri naye simanyi oba Patience akimanyi nti taata we buli wamulaba ayagala mukozesa kutuuka ku bali bantu kwa Patience asobola okugamba Bishop Lwere kwa sente weeziri nze naye simanyi nti Bishop Lwere ayagala ku sente naye manyi tazaagala ne mulaba nabo buli dakiika mulaba nabo ku ddenena munange twabeera ne Bishop Lwere ng'atubuulira okwagala ebintu kyekikolimo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo era nga wano wetubireka beera nekyofunye maama genda olabe Bishop Lwere kati nja kumunoonyezaako mbadde simumanyi yakulembera makanisa g'abalokole gwe kugambye era yo ye yakutte ekigandula n'ekigandula ngenda kikunnyonnyola toneerabiza oyo omusajja yabadde omuddugavu yakutte ekigandula abatamanyi muzungu oyo omukazi yazze omuzungu mwana wa T.L. Osborne ye musajja yajja yabuulira ennyo mu Afirika abalema ne batambula bwe yajja mu Uganda kano nkaddamu nga nkajja ku bigambo bya Alex Mukulu ye yalina omumuvuunula no Alex Mukulu nga si musumba ate nga olukuŋŋaana lw'abasumba Pastor Kayanja n'ayimuka Pastor Kayanja yavuunula T.L. Osborne nga si ekyo nakiramaze kira ku Alex Mukulu ono yazze omukadde muwalawe oyo muwalawe oli yafa omusajja oli Katonda yamukozesa kakalaamu mu Afirika abalema batambula okuva eggana okuva luddawa kati bwe yajja Kayanja yavuunula omusajja n'amatira aba ali mu makati abuulira bw'ati Katonda n'amugamba nti ddira menta nekyenkuwadde kubanga T.L. Osborne gwomumanyi gwe kubano yali mu kinaana meka nga w'amaanyi n'akwata bw'ati nga Katonda amugambye neyeeyambula gwomanyi omuzungu okweyambula n'amwambaza ekitengi kye yali ayambadde n'amugaa Katonda akuyise n'emmenta byonna bembadde nnyina nebyokusabira abantu okutambula anointing agikuwadde Kayanja n'agweri Kayanja teyaddamu kufuuka kye teyaddamu sigala kyekimu
era gwe kati Kayanja gwolaba mu Uganda gwe bajerega bakubona abanaku bano babujingo Museveni bawadde sente Kayanja oba oyagala mumanya genda mwezi enseziranye Uganda olabe kyebayita Kayanja nti Katonda yamuyita otegedde problemu yange gye nnyina n'omwana wa Museveni nti Patience asobola okuba nga ye yalokoka dda ebyaddala naye obuzibu taata we bye bw'aba alaba nti omwana ono wadde alokose ebyakatonda nzikiriza how do I use her influence okubanga bano abalokole zino embodooli zindi muki kubanga Patience kati afuuse bishop kitegeeza agenda tuula ku mmeeza eriko Kayanja nti gwe bishop nange ndi bishop nawe kiganda nze ate kati abasinga sente abaakuumibwa abe bishop ekyokubiri abalokole bonna amakanisa g'abalokole mu America kati gagenda wuliriza Patience ekisooka mu abasumba b'abalokole mumutaddeko ye bishop lwera yamwambaza kati bano abasumba b'abalokole abaagala omulyo tebamanyi kazanyo Museveni kaabala nti Museveni abala nnyo America nga bwe yatutte amagye mu Gaza kati abala ekkanisa y'abalokole yesinga amaanyi mu America tebakikulimba wano bakatuliki n'abalokole abali awo Baptist Church Trump jajja obululu Trump omulaba wajerega n'avuma abaddugavu ne Trump abu yagamba sagala kwa boating ambuto sagala bisiya gasa kati amakanisa g'abalokole agali mu America gonna babaddugavu ne bagamba mumanyi bano bonna abantu babi naye katuwono Bible gwetugamba ntayagala ki kati Trump akalwa akajja mu makanisa g'abalokole kuba ekanisa y'abalokole mu America y'amaanyi erina sente erina influence abakulufuro dola TDJX abo boogera noddamu ba Austin balina bisaawe bisinga nambole emirundi ena oli gundi gwayitaani gwayita kulufuro dola okutuuka ku chachi ye mulimu train olaba train ng'otuusa olina parking eri train kakande kyakola kakande naye mulaba alinga alina mu kakande sooka omuleke tuba tuleeta abalokole gira aliko ebizibu kati ekyaki z'abalokole Museveni kyabala abala nti omwana we kati bamutaddeko bishop era bakikoze bakigendedde okuleeta muwala wa T.L. Osborne omuteekako lwaki gwekiraba ng'ekyokusaaga Museveni abala nkoze nti Abamerika abano Bobi Wine gyali obutannumba Omumerika ze addidde omwana wange anfudde bishop kati kyaki kye ey'Abamerika wali esobola okuwagira wali Bobi Wine ate kati ngaffe kubanga buli Mumerika yenna alina sente awo Benin ojja kuba kati awo oba tebagamba ku kya Bob baba batunulira ono baga Katonda ati ayisa ono kati Museveni ogwo omukola asobola okuba yagutaddemu ne biliyoni eziwera ezo ne surprise yazze sevu nemwagamba mbu yafa n'azuukira ani eyafa temwagamba nti mukyala we yali yafa mukyala waani wa Museveni naye yazze tewamulabye kakalamu omulembe guno ogulaba tewamulabye wuliriza omulembe guno ogulaba ekyo tukikolee puroguramu nja kikunyonnyola kakalamu omulembe guno basobola okuleeterawo basobola okuleeterawo Donald Trump newano nobeerawo Donald Trump nze ati kati abayogera ku mukyala we nze nalimu nze nagamba bugambi maama tukusabira osuuke ojje nga mambo wano waliwo akaviwano tokimanyi nti kaaliwo nalabika bamudayinze gwe bagambye eddayiwo eringa yakwezi maama Janet yalina akaviwano kwezi adayinga enviiri nolaba nga adayinze naye ye tewamulabye katusuubire nti Mukama yamukutteko ezabadde envi ne zifuuka za bbulaaka tugambe tutya naye ku guno omulembe kakalamu nga tulina basorogate mothers ng'omuntu azaala omwana nga olaba kakati walabako Makula nga alina olubuto walabako Anita Among nga alina olubuto tebakulaga nga azadde abaana be guno omulembe ogumanyi bakuteekera wano Trump Gaddafi yatambulanga n'eddabo ng'omuntu amufaanana buli pulezidenti wa Amerika kizibu okubeera pulezidenti wa Amerika talina ddabo muganda wange sente za Uganda ezo nga ezibadde ez'enguudo tezirabikako
ate ko tokola double chi milioni ezo otandikidde ddala ofala byaddala bakajajjatta bo sikajajjatta kwangambi bali balese ekifaananyi nze namusabikidde eno vidiyo si kifaananyi yabadde mu vidiyo ng'atambula n'okugera n'ayogera ati yayogedde bagambye nti waaliwo wano maama yalina akavi era nze nebaza mukama kyeka bamusabidde patience envi ne zibula gwe tumanyi ayina envi eyazze nga takola ki kyeka ndowooza engeri gyabadde nnyo mu nnyumba envi nezikola ki nezibula kati oyagala ŋŋambe nti jesi nkugambe bugambi kukuna omulembe omuzibu onakuba kiriya nawe tebayisobola kuddamu ebya maama newakubadde maama naye nedda teriyo dictator ina alina okulaga nti tafa baguli bafa ani kukuwaza bbanga kakati abo mulembe gwe balagiramu nti bafudde tisigwe guno ogwababbi gwe kwata eggwanga liwa abazungu babbe nga bwe baagala gwe fuga nga oyagala tta abantu omanye kyatuuse ku olala otunu mu UN mbadde mugumire mulengera kati kakalamu kakamba buulire nze njagala nkulage Museveni byabala Museveni yamma era nakisanze ku Twitter munayo omanyi nti wali abantu nga bataana basala mu video za ku Twitter ate Gabi yabindaze Twitter sigirinamu ate kati nange njina Gabi yabindaze awo nandaga video wabona yani ngenza okulaba ninga erinda wote wogenda okunkubya emiggo sisobola Twitter eriko bali abateekayo ate kyenakoze nawadde nnyiize bateekayo nze nzekka bansalamu ekirungi bakwe balina tuteekamu babiri ogera eyo Twitter tesanga Museveni okuddira olala otunu ye yalina okuba John Secretary before Kofi Annan nga we nagamba Museveni namumma recommendation he just needed a recommendation okuva mu kubanga slot yali yakuba muntu kuva mu Africa nebyanyima yatuuka ne bamutuma recommendation okuva mu nsi Museveni nagimuwa nga bawa byanyima Besigye avuganya ani Museveni yamma olala otunu mu gy'ekinaana kakati olala otunu wa 75 oba mwedde sente mekanaja is the most qualified guy muba campaigninga naye manye ekyazzeewo nkulaga Bob Wine effect kyobula Museveni agigemedde mu balokole bino byenkulaga olala otunu kankuwe n'example ng'agenda mu UN akaana kamubuuzizza ekibuuzo nkayise n'akaana kamubuuzizza ebigenda mu maaso mu Uganda obimanyi olalo kakalaamu mbadde mpaana abantu aboogera oluzungu sirabanga muntu ayogera precise ng'olala omanyi amanyi n'Olufalansa jasose na campaigning nga mu Lufalansa nadda mu luzungu omusajja ayogera bannange the guy is good naye oyamaze okwogera n'oluzungu baluwulidde akakazi ne kamubuuza ebigenda mu maaso mu Uganda obimanyi n'agamba I know some and I know some n'agamba it's okay Bobi Wine omumanyi olala otunaga nakola but oh yeah I know Bobi Wine I've been with Bobi Wine in the position I know you just want to okay man nebaleta ekirala ne turuka mutoyi nambuza byayogerako obimanyi nti bigenda mu maaso mu Uganda injustice okutta abantu okola ki olala otunu tebyamubuze abadde bamaze omukuba kubanga kati oli omukazi olala otunu asinga experience oli omukazi amwesimbyemu kuba bagamba this time twetaaga mukazi tu atalina kamogo kati olala otunu bamuliisiza era kyobola omusajja bamwita Piero ono muna Kenya Lumumba yakugambye wakoze wili gaseyo okubanga this time Museveni akuwa recommendation liga sena gyokoleredde ogisse woba adde onoonya ssente ku myaka 75 biki byogenda okulya kubanga omusajja akuwa Bobi Wine yamulinyirira dda ku international level Museveni waliwo abadde atukubira nti newakutta teri amanya mu America kati Museveni alina okukola ennyo atya yakulaze nti ajja kutwala amagye ga kifuba e Gaza nga buli nsente okuteekayo abaana baayo ye yagambye mugende ne biri ebisirwe ebyamagye ne bikwala bannange tugenda ogenda kumpulira bali abasajja anti bakozesanga beeti bali Abaisirairi gwasooka wali babasindikayo nga 10 bo ne basigala wano bwe babakuba esasi livudde waliwe babomu naye nga mwe 10 mukoze mutya kubanga Omumerika tasobola kutwala magye ku ground Gaza
Trump arwanye ne Iran gwe n'ovuma Iran nti nafu kituufu Trump tasobola kuteeka majje ga America ku ttaka lya Iran abamanyi that's deadly ki nekubanga Museveni ayagala obuganza asobola nosaba Trump naye amagye emitwalo 10 nsobola gakuteera mu Iran waite emyezi egi gakoma ng'atutte emitwalo 10 emitwalo egi kati okimanyi nti mu Uganda bali mu kuwandiisa abantu bayingira magye lwaki era kyovula Museveni afubye okulaba nga Uganda esigala nsi y'abaavu kubanga singa abaana babadde beekolera nga tata bizinesi z'abaana nga tabakaka kgenda Dubai tabakaka kgenda wa otega kyengamba ng'abaana beekola balina ssente teri yandiyagadde kuyingira mu magye kati option eriwo kakalaamu ku buli muvubuka yenna kuyingira mu magye kati yatutta amagye Gaza ali mu Uganda awandiisa kati bya online kati abasinga abajena mu Buganda kubanga bakutwala mu zone kati yalese bannamawulire bannange tuli wano mu Buganda luli babadde bawandiisa bebasula bakadeti nga tomanya babajja mu Western Uganda kati abajja wano batwale mu mezi asekamatte sebigundi semkubuge mugere mufe to them to stand power okawulira kati nga we yakikoze Gaza okusika attention y'Amerika kubanga America wamala owuliza Bob Wine asobola okusala onagana ne bano omusajja atta abantu alinyira eddembe ly'obuntu tukoze tutya baboogana baga omusajja omunanga alina amagye ge emitwalo 10 Gaza yatuyamba okulaba nga area gye twagala omanyi Trump yagamba Gaza yagala bazimbewo Riviera gwetuwalaba TV simanyi wagiraba Riviera kifo kiri France nedda twalaba nga omuzanyo nga bakuyita Riviera gwaberanga ku UBC nga bakuyita Riviera abantu emyaka gyaffe wammwe nga mwakula waliyo TV twalanga Sunset Beach ne Riviera mama kyekifo nga kirungi kiri France awo ka Trump ayagala kuzimba beach ekifo kita Riviera wa naye nga akozesa beti ya bisiru byammwe oba babatta bakoze ki babatte nawo nga wakikola Patience ofuuka Bishop mpuliriza kakalaamu omwana wenze siwakanya asobola kuba mulokole naye teriiyo kanisa ya America esobola kuwagira kukuba Museveni nga balaba nti akkiriza eggwanga aliwadde America through church otegedde kyengamba kubanga kati buli mubulizi wanjiri ba TD Jakes ba Joyce Maya bagenda gamba bannangono president tumulabangako ono omusajja alinga Nebukadneza eyakkiriza wadde yali mwononefu naye yakkiriza Katonda mulosanga ekiroto Patience yekka oyo omwana wa Museveni agenda mubalirako ebyobufuzi nkubulidde era buli mulokole gwolabaawo eyazze ku mukolo maama solo yazze ne basa milioni aga kubanga muyina okukakasa omwana ng'akoze eki oyo omwana wa T.L. Osborne omukazi gwalabye bwe bagambye yagiddemu ekonomi basobola okuba bamusasudde sente z'otoma okujja mutera kuba Bishop lwaki tebaleese mu Isirairi bulina okubaleeta Baisirairi baleese mu America lwaki kusika attention y'Abamerika butakola ki butamukuba kati omwana ono bamukoseza nga beti era gwe tobeerawo n'ogamba bannanga omwana wa Museveni mulokole nnyo naye omusajja amubalya byabufuzi nti eno omwana wa Museveni omu aba akutwala mu basement wamala okujja mu basement wovaayo nga ono Precious agamba munnaye Mukama akwagala ssanya the God loves you so much naye nga okugulu toyina kakala bamanyi abazungu baatufuga abamu bajjanga n'emmundu ne bakuba ne bakubbako ettaka kati ate ne baleeta abannaddiini munnaddiini n'akutwala mu kyali n'agamba ebintu byonna tubirekere let's leave everything to God. God is going to take you far. Believe in God. You're going to have eternal life. Nenga Bishop akubulira wanaina ekiso. Museveni akola ekintu bwe bamala okuddya bamaceto bajjako ebitundu by'ekyama babasazeeko obusolo babatemye bamala okutema Patience akubulira enjiri Wenjiri ichachi yegendeke kamu afuuse Bishop kati waddembe ogenda mu buli kyakyo kyalina ky'omugamba okimanyi nti omwana wa Museveni bagenda kere nkyaba mulonde nga yakulembera makanisa g'abalokole kati okyawakana anti bajja okulonda kuba kololo agenda nagamba eyo crane tiimu ya Uganda Cranes singa abanyankole tetwalina makudde singa be bajjudde omu katika okubuzi kyogala kyo obunkeke kitegeda kyogerako nnyo obunkeke naye buli awo mu kukyusa anti Museveni ayagala yalaba abalokole nga be bannaddiini be bakkiriza abasiru nze ndi mulokole omuntu omulokole bamugamba omukazi wo bamugamba jjamu empale nga pasa yamugamba n'agijja nga tamubuuziza
namuga mukama abadde agamba namukwata mu bitundu ekyama tobiwulya ssebo kati ekyo bagaye Museveni takiinaako intelligence kati Museveni waleeta omwana we bagenda ekkolero one time olabe ng'omwana wa Museveni bamulonze okulembera amakasa g'abalokole gwomanyi ku mululu abasumba basinga gwe balina ku ssente oyo omwana ajja kujja bati bonna abasumba abali awo bamukubire campaign okubanga yabakulembera bagabe ssente zizze akeerawo abagambe banne bwati wayogera mukama buli musumba yenna yita abalokole obatwale mu bisaawe obagambe yono omukulembeze towulya nko nga buli musumba yenna mu Kampala agamba nti no mukama yatuwa Museveni okujjako omusumba nga omu babiri muwanguzi omusoga ne mukuye eyali ku UCC kati gwe byolaba mwana wa Museveni afuuse bishop tokiraba nti nno kyakungulu bali abasajja babala ekintu nga kiwanvu okitegedde nti bakibala ne bagamba bano abasiru baagala nnyo ssente kubanga basumba babalokole majority baagala nnyo ssente baagala okuba mu Land Cruiser baagala abakuumi gwokimanyi basumba batono nnyo abatalina bakuumi babalokole baagala emmundu baagala okuba n'amataka baagala sula kololo kubagala ebintu baagala ki baagala Land Cruiser omusumba w'abalokole ataagala Land Cruiser simulabangako bakwata kimu Land Cruiser oba Prado nga batayako praise the Lord baagala Land Cruiser baagala nnyo Land Cruiser oba Prado kubanga bakulya mu bunaku bamanye emmotoka esinga ebbeyi Land Cruiser oba ki Prado batayiko praise the Lord oba Ebenezer oba ataakulaba ebyo akunyoma oba heaven simanyi glory to Jesus ebyo babitekeko baagala nnyo ettaka baagala nnyo amayumba amanene genda olaba abasumba babalokola abaali abanaku genda obalabe gwe banoonyeze buli omu bali ku nnyumba eka ng'ezo kyova olaba nze omusumba w'abalokole gwenzikiriza yono nti ne musajjawo naye alina erijja paka ku nnyanja anti nzijja omusumba w'abalokole gwenzikiriza yono yasooka n'azimba ekkanisa obuweereza ebyennyumba ne bijja luvannyuma nze kankubulire waliwo omusajja bamuyita Albert Kiwanuka yaleeta chaachi awo ekasubi kawaala bagita Glory of Christ Church yagamba nga wallahi tetumanyi nti olwo omusajja alizimba yavuga emmotoka corona nga naye atukwasa n'obusungu n'azimba ekkanisa oba bagizimbira emyaka 10 ku lusozi Wayati Kawaala yamala yasitula yagenda n'agula ewakiso ku lusozi Lulamba Kabulengwa n'abo abantu babalinaanye Pastor Kayanja gula bunga Pastor Kayanja abadde apangisa emyaka gyonna kubuulira Pastor Kayanja agenza okugula ebbunga nga ekkanisa yaggwa dda nze abasumba benzikiriza be bano nti obuweereza bamaze buzimba bo ne bakola ki kati genda olabeka ya gundi Serwadda Dr. Serwadda yagula eyo gyali ngeri Namugongo mu 80 something n'agaana okuzimba Serwadda azadde abaana ng'apangisa Bugoroobi I stand to be corrected Bugoroobi nga gy'apangisa nkulaga abasajja genda olaba boyeti genda olabe bakyaze gwe genda obanoonyereze naye bano abasumba basooka okwezimba Bujingo n'azimba ennyumba ya bilioni 5 obamu amagezi ayoke ng'abantu bali mu bisooto ababola baabo anti abamanyi ababba leero enkya taliiwo abasumba abatuufu abo Alex Mitala babadde bannaku baavu bagenza okugira ebintu basitogole bali eno Badreke Kanaabo bani wali abasumba eyo waliwo ono Ibrahim Nassani oyo yazimbe kanisa nnene mbalala abo abasajja babuulidde enjiri emyaka gyonna Katonda abasaasidde busaasizi kubanga bo fokasi yaabwe yali yagenda mu ggulu gwe Kayanja omulabye aguze ebbunga gwogaye Kayanja abadde ebbunga mu myaka emeka Kayanja atandika okubuulira enjiri mu gya 8 ebbunga agenzeeyo ddi kyenkunnyonnyodde tabadde asula wange apangisa kati abo abasajja Katonda yabayita naye nga ate Kayanja awasa mwana wa mugagga oyo Jessica Kayanja kyova nali nakuba Bujingo pawa ku ttaka ne mugamba obunaku bwo yasamira muli teri mukazi wa musumba gwe nali eyali avudde mu maka magagga nga Jessica Kayanja. Yes, Jessica Kayanja bawumuliranga Australia simanyi mbeka nga mwana ng'ogwo onoomala senior firi ogende wammwe mu kyalo. Mukyala wa Pastor Kayanja bamutwalanga Chicago
tata wewe bakola constitution oddaawo bagaggawala mu jankaaga nga bagagga kati omusajja osegere kyengamba kati nalaba bujingo ng'avuma Jessica Kayanja n'engamba era abanaku bannaye beeweddembe Kakalamu abanaku beeweddembe kati naye ng'ate Robert Kayanja akulaga wadde yawasa omwana w'omugagga Jessica baapangisa paka baamala kuzimba Miracle Center kakati nga tumaliriza naye kampunzika bwe katono nnyo second 2 bannayuganda mugenderere Museveni atuula bw'ati n'abala buli kyabala bweki mu kitunu oli omusajja abala kati aba balokole era nkyogereddwa no Kakalamu Museveni ng'akyali mulamu omwana wajja kukulemberako amakanisa g'abalokole kyayagala si kulembera nti byamaanyi ayagala eyo namba y'abalokole nti watuuka bwati naga mwenna bannaye Mukama yaŋŋambye bwati tulonde muhoozi okyebeye statement gye njogedde balokole batono abasolo ogiwakanya Kakalamu ndi mulokole naye teri bantu bannaddiini basinga bwasamu na busiru nga balokole nkiddemu Kakalamu ndi mulokole nakulemberako abayimbi b'abalokole ndi mulokole nno naye teri asinga busiru na bwasamu nga balokole abalokole batuuka ne bagenda awo Enamboole Museveni n'atuuka najja bwati n'ababuuzaako ne baddayo nga bagamba Museveni kasse wano ngenda mukumira kanu ngenda kamuwa nga jesse okujja obuzi n'atawuliriza Bobi Wine oba Besigye oba ani yenna na ono omusajja yatwaga naye nga gwawagira yaleese ne kulanama ne Mama Fiina wali ku mmeezi teri musiru na mwasa nga mulokole era nze mukyala wange namugamba gwe tuula wano nze nkusabira nze pasitawo owulira nkuba essimu nga webyo byenkusabira biganye kati kubira mamiwo warakizali akulombera edduwa naye nze pasita akusooka mu bulamu bwo bw'aba agenda mu church mugayeruwa bw'ayogera Victory Miracle Center Watoto Alex Mitala Wayeti Kayuwa olaba ebyo nga ntuna bwenti nebino nyemutundwe mwemutundwe kati omusajja kati kala omusajja omutundo omanyi omusajja mutuzi wa Bungereza nakunyumiza omusajja okudde Uganda yali Bungereza akola sente ze n'atandika okulwala Katonda amugadde Uganda nkutumye geno otandikawo ekifo ky'okusaba nti byokutuma atuma ebyo katubirekeraawo naye agaggawala bagambye akyali ng'oli tebatuma kale banange kulayiniye kwaliko zi biliyoni tetugenda suka wano olwaleero siri bulungi The Answer Channel, a solution to every situation.